Basically era tukwanirizaako mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boya Maxud Junior oliwaddemba okuba nti osubscribinga n'oba nti otambula naffe 24/7 n'oba nti weekumira mu kumanya n'okuba nti muganda wange ofuna amawulire agakagwawo. Olunaku lwali tukuletedde mwana muwala gwe bayita Baby Kyagulanyi oluvannyuma okuba nti amawulire gavayo ne galaga nga Baby Kyagulanyi bwe yagenze n'amiitinga omukyala w'omukulembeze w'eggwanga amanyikiddwa nga Mami Kataha Janet Museveni yavaayo n'aba nti mbwa mu meeting amawulire gavayo ne gaba nti gagubyogera n'okuba nti gawandiikako nga ate muntu eyasooka okuba nti aleakinga information eno ye munnamawulire wa gavumenti oba like propagandist wa gavumenti amanyikiddwa nga Tamale Mirundi. Bobi Wine mukazi wo ayinako meeting yaliko ewantu ewamu n'omukyalo omu ow'amaanyi bw'abanga mubuuze kati gwe mubuuze Mirundi kati gwe mubuuze mwesirikire kuba nakugamba nti bwemubeera mu kisenge nga mulimu ne mukazi wo n'owunyirwa omukka omubi osooka kuwunya mu ddiisa nga kino si mu kivudde ono mukyala waayina meeting yabaddeko n'omukyalo w'amaanyi ennyo mu ggwanga akubuulire mukyala wo ayina omulimu kati gwe weeralise bibiba gye biri weeralise mukyala we agenda kufuna mulimu gwa UN. Mukyala we ayina meeting gyalimu a series of meetings. Ekyokubiri muwanga ayina olunaku lwaleero mukyala mukulu amanyikiddwa nga Baby Itungo Kyagulanyi ngono ye mukyala wa Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti baba tubalina olwaleero tubalina avuddeyo n'agamba nti omanyi gavumenti ya President Museveni n'abantu abagikolera balina propaganda mungi so n'olwekyo basobola okukola ekintu kyonna okuba nti bawuddisa n'okugezaako okuba nti bajja abantu ku mulamwa so n'olwekyo kyebavuddeyo batandika okuba nti basatulatinga amawulire g'obulimba nga bagamba nga nze bwe nagenze ne meeting omukyala w'omukulembeze w'eggwanga abantu abo nno batandise okuba nti batuwuliramu omuseera abantu abo batiitiizi nnyo kino kiraga nti ke batandise okukola amawulire g'obulimba gavumenti yaabwe tugitwala anytime from now twandikaba nti tugiwonzika gavumenti nze sivangayo kuba nti ngenda meetinga mukyala wa mukulembeze w'eggwanga weva maki mwagala nnyo n'okuba nti muwe ekitiibwa because tova sides ezimu eri ffenna tuva mu western n'okuba nti mukyala mukulu ate wamanya asingako ebitiibwa n'experience mu bintu bingi naye ku ssaawa zino nga tukyali mu struggle y'eggwanga okuba nti tutunula eggwanga sirina nsonga lwaki ngenda meetinga Mami Kataha Museveni so n'olwekyo mmwe abakola wolokoso ne palapase wammwe mwabamanyi nze ebiseera ebisinga mbimala nga nkola research n'okuba nti neebuuza ku bannakampala ne bannayuganda biki ebitambula n'okuba nti ndabirira omwami wange n'abaana bange because ffenna tukimanyi nti tuli mu COVID-19 ate nga gavumenti ffe yasalawo okuba nti etuma stika because etutwala nga abatali bantu ba mugaso kyokka nga ba abantu b'omugaso mbazirina bataya so n'olwekyo sirina ngeri gye nsobola kuba nti vugamu motoka ku meetinga mukulembeze w'eggwanga ekyo kafuuwe mukyala w'omukulembeze w'eggwanga nga bwe bakigamba naye ate gano amawulire tegava wantu walala wabula gava mu gavumenti yennyini eyo nti bali mugezako okuba nti bakozesa propaganda n'okuba nti bawuddisa abantu ba people power okubajjako omulama n'okuba nti batidde nnyo wetwogerera guyingira 2021 nga ba NRM mbu nga batandise okankana empale mbu gavumenti eno bali banti mbagenda giwunzika ekigogo according to Baby Kyagulanyi Itungo mukyalo nno yatugambye ebigambo bino olunaku lwaleero nga alina n'akamwenyo ku matama nga agamba yes Jimso muli baddembo okuba nti mu reportinga because muli bannamawulire ffe tulinaako buzibu bwonna naye ate sometimes munkonerangako muli baddembo okuba nti mu reportinga because you journalist temulina buzibu bwonna naye ate njagala kuvaayo kutangaza eggwanga nti nze nga gwe boli kyali wange genda ogambe ba followers bo ne bakyalibo nti muganda wange nti Baby Itungo Kyagulanyi tyamitinzeeko mukyala Kataha Museveni nga amawulire bwe gawandiika ne Tamale Mirundi bwavaayo bwabyogera era yagambye mbu Tamale Mirundi yavuddeyo kuba nti yakubira Bobi Wine esimu ng'amusaba kasente
simanyi oba bituufu oba si bituufu naye according to the information gye twafunye mbu omukulu Tamale emirundi yakubye akasimu nga yagala ageto gladiator asooka mutwangeyo kakasente katonotono naye ng'ate ku myaka Tamale emirundi gyakoledde sisuubira kuba nti asobola okukwata essimu n'agikubira Bobi Wine ng'amusaba. But anyway, in Uganda kisoboka olabawo akalya wano biliyoni 10 nga bagala kuzediza ate nga balya sente zaffe wano nga tebalina kye batukolera. What about omuntu oli okukwata n'akubba essimu ng'asabayo akasente? Si musango si buzibu, but Bobby Kyagulanyi agambye nti propaganda wa NRM bamutandise naye ate tekibagana kuba nti babatwala misinde mu 2021. Bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe zidako. Nsigadde Ntambi James, Rich Boy and Maxud Jr. You can follow me on Twitter, Jimso16, and you can follow me on Facebook, Ntambi Jimso. Then you can follow me on TikTok, Jimso16. Tubanti tukwatagana mpola. Subscribe, sharing, commenting, tubere nti tufuna views yo, tutambulirawo mpola. Bye bye.